endegeya nenga osibeta omulaibu for MRA TV jebale jo tusaka engalo lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa October kinono kiba kitegeeza nti omwaka 2022 almost tutuse ku komekerero yagwo era nga tugenda mu mwezi ogudira ogusemba tugenda tumaleko omwaka munange ng'omuvubuka ali eyo oba omulaibu for MRA TV biki byokoze mu guno omwaka nga tegunnagwako jjukira nga omwaka gutandika nga tuyingira omwaka omupya tudrawinga plans n'ogamba nti nze mu guno omwaka ngenda zimba ennyumba ngenda gula ploti ngenda kugula edduuka mu kikuubo oba naye plans zibeera nsava naye gyebigwera mukwano nga tolina kyotuuseeko aye munange ababituuseeko mwenna nsanyukira wamu nammwe mwebale kukola mwebale bituukako si byangu n'akatono era munaye nenakukoleramu nammwe abatasobodde bituukako naye nembagumya nembaga mugume mwekwate ku Mukama Katonda buli kimu kijaba kisoboka wekwate Katonda nga bw'okola nnyo kati ekonomi yakukola tewali kirala kyakukola obula okukola munange ntwala okumasira kwange eri abafunye ebizibu ebitali bimu abalwadde abafunye accidents nga umanyi nti right now tuli mu season ya Ebola is real abantu bafa cases zeyongera day night banange ate nga tuvudde ku Ebola COVID it's another threat yakomyewo obutokese zeyongedde bannange mwekume mugobere ebiragiro byebabagamba byebamukolerako buki mukijaba kikola kitambula bulungi munenga bulijjo nkomyewo ne program yo endegeya nga muno muli ebikoteganya kuserebu ani gwe bakutenani ani ayina ekivulu ani ayina akayimba akapya banaye njogera ekindeko eki nange mweza wa Jefa Kristo omune munange Princess Becky na tate na ilamba nyingiddewo nate mu kizimbe ne programu yo endegeya tula kakana tukikube tukuvuge tukifa bakule anti muno mwe muli ebivulu ebipya ani ayina ekivulu omanya akayimba akaliko gwe munnange tula kakana munesiba riseyo ndowooza kantandike nagamwa na mulenzi Chris Evans Kaweesi munaye Chris Evans yavuddeyo nakabira mu kamera sokole nga bw'omanyi nti ekivulu kye kituuse kisembedde ndowooza kyangu weekend eno 29 enkya Saturday munange ng'avaayo ojjuka emalaga kawali eyitwalaba ng'akola press conference ey'ekivulu kye najjamu n'abantu era n'asaba obuyambi nagabambi mumpagire buli omu bagundi baalimu abantu ab'enjawulo baalimu mu kivulu mu press conference eyo nga basaba obuwagizi bwamwe abantu n'abembi bannaabwe abalala n'abembi banne abalala bamuwagire naye era producer kakutereyo ka press conference awo olabe basaba baganda bange abali eyo abandaba mujje ku sata bwe tuva ka press conference awo munayo twakavaako wayisewo ebbanga ddene azasaba abayimbi ab'enjawulo bamuyambeko babeere nga bamuwa kaki ka concert drop babeere nga bamubeererawo bamulangireko kuki okitegeera ne munnange abayimbi ba Uganda baganye era musajja wattu kwekuvaayo nakaba bannange kyalufa sokoleki tekafuuka akakodyo ida sokoleke bundi yakamalo kaba gravity oyo babakwatibwa ekisa akabidderu ate kati ne Chris nayavuddeyo yakabye nakaba producer zako batele yakatambi ng'omwana akaba dropu n'ogimubanja emyaka ebinaku bisekebwa byo ngabyo nemne yakabye bambi nekwatibwa enaku nengamba bambi nagamba sijja kwogera bintu musajja wattu nengamba bambi bandi mukwatiddwa ekisa ne bamubeererawo ne bamawa concert drop nemunaye abayimbi baganye nenga bimba Uganda mwagala ki mubirirewo ate no Christmas upcoming muyimbi yatandika mu 2007 natandika n'akayimba bakayita njagala Rihanna naye muti banaye akayimba ate obuyimba obw'enjawulo natugerera akayimba kalina saawa zino wayina bikalubye mwanagala era ye concert yemu gye yateeseyo eyenca sigala nange wamanyi munange sinza kusigala mukwano wange ti munange twakyali awo ku Chris Evans nga
nga munnange simanyi nakumanya nga gundi ono Chameleon ayanukulani Gravity okukaaba kwe bayimbi mwe mutwe temuyina kugira temuyina kutuwoganira biki biki ffe tuli bayimbi ki bakulu yamaze navayo ne babyogerako ne bebekulu naye yavuddeyo bebekulu neeti yasidise okugyako principal wa NUP ye yasidise tanavayo yeye mukulu wabitiibwa kati awo nga tuvuddeawo bloga Isma navayo nagamba bannange abayimbi mulekerawo okukaaba buli kaseera mulekerawo tukaabirira era nagamba edda emabegako eri waite waliwo kaaba abasajja babanga abagumu livawala naye bano abasajja bekaabya kati nakaaba nebekaabya nebekaabya mbute balekerawo okweswaza okaaba baba beswaza ate nagamba tebakoma kweswaza wabula baswaza abasajja bannabwe abalala balekerawo okwekaabya mukyo nange nengamba nti kituufu mulekerawo okwekaabya naye nga muleeri kiba kirowoozeka nti baba bagala gwe nokaaba seriously amaziga abasajja befudde kirala ensangi zino okwekaabya kati baguddewo eyo sisitimu ya maziga kati ffe tukole ki bannange mukabamu abasajja betwesiga betwegomba nogamba naye singa Christopher Nzoya ajja nagamba obagenze besudde kati Chris Evans nweje yakabyemu oba Gravity walwasobola okuapproachinga nogamba nti beswaziza nnyo bannange mulekerawo bamikwano kaaba mulekerawo kaaba nno nga waliwo ensonga kale enkulu tinofiiriddwa tino bakukyaye kale ye kamenyo akiristi yakaabira nsonga ne bakaba nga bebakola bati nga tebalaba amaziga naye omusajja nogera mukamera nakatambaala mukisusize bamikwano naye ngate mwerabira ekivulu kya Chris Evans Kaweesi bami mugende mumuwagire era akaabira buwagizi kyakakaabira buwagizi bambenga nedda nga tuzze ku sayidi endala abayimbi bambi lwaki mwaganye okuyambako munnammwe lwaki baba bagaana banaye muyambe ku bannammwe obakakodyo nga bagamba kubanga negundi Gravity ekyamukaabya n'avaayo nayogera ebingi kwali ki kivulu era bagano mubeererawo ku kivulu kye bagano omulangira ekivulu naye yasobola okujuzayo kyeyakola ki kyeyajjuza kati munaye ne Chris Evans ate nakaabira ekintu kyekimu ane ngaovaako ki okoya ebyembibiseka abanyabalayira temutusasiroseka naye ffe bitusesa tusabatusaliwa kubanga we love you so much bambi tubagala nnyo Gravity omutuju we love you so much ne Chris Evans Kaweesi tukwagala nnyo mukwano you are best omusajja ayimba ennyimba za love he's a cool man nayimba bino bikalubye bisuse kwegamba omusajja ayimba bwe basajja abamu mu music industry abalina omukwano wolonda akusana tetulina ndowoozi munatusonyiwa naye nga Chris Evans tukwagala nnyo mukwano tukwagala tufolowinga ennyimba zo zonna zonna tuzitegeera nze nsobola omuyimba okuva we yatandikira paka waali kati tukwagala nnyo Chris Evans mukwano era enkya tuli nawe ku Freedom City bannaye mujumbira ekivulu ky'omwana mulenzi oyo bamikwano okitegeera eyo nga tuvuddeyo ogenda kutandika nagaliwa bannange nze simanyi nakumanya wakutandikira kubanga nze binsuseeko ebisusse sooka ombuulire kisusse
bitegeera bitegeera munnange tuba tuli awo kamera zaffe ziyitaayite za MRI anti muzunganye bannamawulire ozitegeera ate tusala ku gundi ani tebolooza asinza kuteeba gwe sumulula abantu bayinza elaba tebolooza sumulula abantu bakulaba wali beki kikyazaako sumulula munnange nga zitusula ku hajati anyi stasha oyo stasha mayanja otegeera ezatusuddeko ku luna ate akoze kisoko mbulire kubanga abadde aludde olabikira mu kamera naye ngaba MRI TV tuyitabangu fe tubajjayo bonna kwegamba ne mubakwekula tubajjayo yonna tubanye tubabakubawo munnange we twamuguddeko munnaye kafuke mbajukize ku stasha mayanja mumumanyi mukyala hajati sinamu yali teri hajati mu kusooka naye akayimbake yamala nakola kinafuka hajati stasha mayanja munnange akayimba kasinga okuba okamanyi akubila kalegeza noncewa ebyalavu mbibuka ako sitashakwana akayimba ako najja nakuba obuyimba obulala ebintu tubirye n'obuyimba obulala bingi nnyo yamubulira muyimbi ayina ennyimba zennungi ayimba ate wa vayibu ennyimba zennungi zirimu amakulu tamala gayimba bino simanyanana simanya bikoze tamala gayimba fa ayimba ekintu nga amakulu gego gawulira akijjayo nayimba naye nolaba nga omukazi akolaki akubye ekintu enyimba ze zabayimba ku mikolo ndowooza ez'okwanjula mbaga bishebe byotwala tugende era gwe ngoli otegeka mbaga wekwate wekwasi nange sisha mayanja nkono nja kuyita gwange gunaatela okitegeera munnange siikuriiseeyo mujjukire yakyalako ku interview emu ne bamukolako interview ng'alina kampuni gye yali akoze gye bayita Spread Uganda International Limited eyo yennyini ey'okutwala abantu ebweru eyo ne kampani ye ndaba yazikira kiki ekyabaawo munnaye genkuleetedde olwabadde awo ono omusajja nomumanyi nakuba amasimati owa sepaako oyo journalist bamuyita Ibrake Mukasa oyo kalungi kamaggofu nze kankuba mwana dadi Ibrake gyoli yonna nze kunoonya munnange stasha ng'agamba ye mwetegefu nnyo agenda kufaafagana ne Ibrake Mukasa ate lwaki agamba mugulira ba mafiya mbu bamusuule batya nga ndaba ayimiridde munaye ng'okyali awo ba mafiya Ibrake Mukasa bavujjirira ensimbi abateekamu ensimbi naye nga Ibrake tulaba munnamawulire anoonyereza naye station avuddeyo n'agamba mu mikwano omusajja amuli bubi era yali emabega w'okubonaabona kwe yali emabega wa kampuni yokolaki okusuulibwa nanti kampuni munaye bagikebera nga tirina layisinsi ne bagiggala yagamba mbu Ibrake Mukasa yabinamu omukono yabaleeta abo aba layisinsi yagenda n'avujjirira ebigambo bingi n'ayogera awo okukakana munaye nga ng'ebintu bye bimwononekedde nga bimwonenekedde kati munnange byebyo ebiriwo kati ekyagamba kuva kampuni bwe yasiraana naye kati kwe kusiraana kwe kubanga amaanyi ge gonna gaalimu eyo kampuni lwaki takomawo n'ayimba kuba ndaba asidise nnyo takyafulumya kuyimba bupya yagambye akyesete nga takyaleeta ebizibu alina bingi akyafumba essaawa yonna mubalaba agenda kuvaayo lumu ojja kutya producer katuwa ekifaananyi kya sesha mayanja mumbeere nga mulaba batamutegeera kuba muyina omumutegeera gwe twogerako abamu temumumanyi muwulidde ekipya naye nga shes our sitesha mayanja naye nga bambi mukama katonda tumusaba amusaasire bambi ebintu ebiterere kampuni ye oba weewaawo munnange ebeere ng'eggulwawo addemu bulungi akole emirimu gye nga we yali ayagala naye munaye si birungi kale bw'aba nga bwatyo Ibrake bwakola naye bambi si birungi kimaama mukireke kinonya kawogo fizi w'abaana bulaba kastasha kampi ewe kafumbiddwa mu mpi fe twamanya ebizibu byaffe yensonga yatukubira obuyimba lati kasong akubila kaligeza noncewa eddoboozi alinga nnyo
muge tukomawo nago tugenda kudda nerya mwana muwala Zari Hassani ate naye tukomewo ne mwana muwala Rema Namakula tokyusa kalimi kasigala ku MRU TV tukomawo. Mukulika mulango bakama baffe naye tuba tulina ogendako mulango bakama baffe ne tukola ku sense ne tunyonye kulondera amazzi kubanga luno olugambo teluweeka nga tonyeddemu oba ironywa kasoda oba akazzi n'oterera mu nayini n'okuba ng'oli mupya okitegeera mude ne mugamba ebyana byeyogezaako kamuchina keyogeza obuuso baali mpada obuuso bweyogeza obwo obwana naye tuba tulina okweyogeza eno ndegeya tuba tulina okulegesa wano nawale tetulina baweza tubawa byokya byokka munnange wetwagende mu kitundu kyaffe omuntu agende mukumulamu katukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekya programu endegeya tukomyewo ne mwana muwala Rema Namakula you know her mama Amal tukomyewo mu Rema nateera Rema munnange mwena mumujjukira bulungi Rema yali mukyala wa Kenzo Musuuza Edilisa munnange tata Amal omubwati naye munnange ebyawe tebyagendera bulungi era 2019 abayawukana wabiraba nembaga nokwanjula kwa Rema nekugenda maaso era Rema amaze ebbanga nga mufumbo ewa Dr. Sebunya Hamuza alina doktari dokita kwata wano ati agamba jakubela mukyala dokita wanabanga dokita otegeera gati munnange ndoza nsale nako bino byokya netulaba nga Rema amaze ebbanga mu bufumbo ewa Hamza era bazaala ne kibebi galo bali wala kati munnange wetutuukidde saa zino nga Rema alabika agenda mu maziga ayolekedde okukaaba kiki munnange nogezungira social media nawe ogimanyi social media ba in-laws babeerawo abamanya nga bo balinze byonooneka byokka ate abantu bannayuganda bagala okitegeera byo bya kagambo obufaananyi nga babuteekayo ku social media nga babukebera nga babujjayo bawekenneenya bulungi obufaananyi obwo nga tebulaga mulala yenna okugjako Dr. Sebunya Hamuza nga gwe bulaga mwami oyo ng'alina omukyala omulala kijujulu wanje si Rema kijujulu kirala nno kijujulu kirala era producer kabere nga akuterayo akafaananyi olabe ekijujulu ekyo amunange ekijujulu kirala kyanjawulo si Rema okiraba okirabye kakati ako otegeera munnange nga bali mu kafa akalaga nti babaddemu occasion oba occasion yabadde yaki tetuwategedde oba birthday oba kiki oba kadde ka surprise munnange nkugamba ki twalaba ebifaananyi otyo ne tugamba boy Rema awedde yadduka eri agenda kimama okitegeera ate mbadde mbiwulira bu Dr. Hamuza mbu bigambibwa imbu abadde yakolaki yanoba ewa Rema munnange sijja kugamba nti ki era naye okusinzira ku ebyo ebitambula bo bigamba nti yanoba naye nga tetujja kugamba nti mbu ate kati mu bbanga tonate kati bamulaba n'omukazi nga bali awutu era ebigambo bingi byayogereddwa tulira sibyaffe ofaananyi bu producer teekayo bongera akafaananyi sibyaffe naffe tulaba birabe wano muga social media munnange tulaba birabeera tetujja kugamba nti ki si bigambo byaffe tubiwulira munnange tuba tuli awo nga Rema avaayo ngagamba bawange mumuwayiriza dadi ati okimanyi bagamba atamubira nsiko yetayira bannaye nengagamba dadi tasobola kola bwenzi jesi yabadde ku birthday party ya mukwano gwe oyo gamulabawo mukwano gwe sokoleke osangana client engeri dadi jakola jali dokita ngayamwisa munaye dokita babele ne person oshegera kola ka video kokalaga yalimu ne bawo mulala mbuba wo mukyala
producer teleko ka video Producer teleko ka video ko tukalabe negwe bawa mukyala amukute ku mukono bwati gwalabawo nga Dr. Hamza aliye kali eno side naye munaye byo byabaddewo ebityo munange mukyala nabyo yabiwulidde byamutuuseeko nga social media in-laws bwobamanyi byabitambuza mpaka omukyala byamutuuseeko bambi nakaba Amaziga n'agamba byemupayiriza si bituufu I'm sorry banayenze nedda tetweyagala just nonze nyina bba wange tetweyagala ye lwakimba mwogeza producer tegeko ka video omwana yo ng'akaaba ng'ayogera ka video kajja kukulaga buli kimu omwana kyadayogera mujagamba neyogeza nnyo tweyogeza tetulina evidence obwo obujulizi producer bateereeyo wamma And I apologize. nange ebyo bikyali awo ebityo kapere ono gwe tumanyi kape abadde ludola anadalabikirako mukamera yegenda kunyumira kapere ng'avaayo ng'agamba ndaba omukyala Rema abonaabona nnyo n'ensonga z'omukwano sokwoleka bannange kapere yavudde n'agamba Rema bw'abonaabona n'ensonga z'omukwano yaveewa Eddie Kenzo kati ate uyo wa Hamza ate ne Hamza bamukola binene webizibu ebiti biyuuga ate ng'alina abaana ate n'ebyenjawulo bonna abazaalira kyerifa otunula mazima olaba balekawo vocalist owa Dimples ate olowooza atalina wadde kafawahead olwo gwe atambuza zimmeme ku WhatsApp bane mwebereremu obulungi tebulya bakyala wano wetulaga tugenda Uganda wetuuse weewo kapere mune ng'agamba bambi Rema bonyebonye n'omukono nze mulaba badde nze mu followinga wangi kapere kitegeeza follower waaye followinga ng'abonaabonewo Eddie Kenzo yabonaabonerayo kati wuyagenze wa Hamza naye ate abonebonedde olaba ebifuluma negamba Rema lwaki tojja gyendi kapere yepikira Rema yepikira Rema mwana gwe nkwepikira nkwebulira nagamba ajje gyali bane lwaki mwogeza producer gyekayo ka video balabe kapere oyo Wave wa mukwano gwange Kenzo. mune ebyo badde ebigambo bya kapere nga kapere waki mwayogera si bigambo byaffe tetwasama nga tekuli bujulizi tubanawo oyo si kapere eddoboozi lya kapere yoyo munange bwetyo netubeera nga social media in-laws bo basanyufu kukigenda maaso bagamba bannaye oba beekyawa beekyawe kitegeera ate n'omunaye nga tukyali awo anti fe okimanyi aba MRU TV tetutuula ate endegeya yo gimanyi mukwano tuba tunoonya olugambo tulubaletele mu full swing munange nno sikuriseeyo sikuleetedde ate Zari Hassan mutegeera I know that beautiful creature oyo Zari Hassan I understand her she's beautiful bannange talabika na myaka gyeyo omukyala nze yakimalako okikuba mamiyo akikuba munaye mumumanyi Zari Hassan yasooka kufumbirwako omugenzi kati Semwanga Ivan bambi Ivan bangamba mbu yaleka abaana babiri abaana baali baani aba babiri baali bazali kitegeeza baali balenzi babiri yaleka babiri mu Zari Hassan ati munaye ne tuvaawo wuyaze ate omukyala mulungi nnyo abaddeko mu bivulu by'abantu ayambeyambye ku bantu supportinze abantu ab'enjawulo togamba mukyala wakisa avuddeyo yakoze pampers wazirabako ezo pampers ezo ekifaananyi kyeko ekiri ekyo kiringa sudde baby beautiful baby wamulaba ku kifaananyi kya pampers amufaanana era oyo nanga avudde awo wasakalagala abagayizi ab'enjawulo tuvudde awo tufunye omuko w'e Uganda Diamond Platinum okitegeera the Tanzanian guy who is handsome nange oyajja naye namutalamu abaana ngabanyuma naye matwalula nga amudduseeko kiki yaleka amusaddemu abaana babiri lwaki badduka naye tebamanyi muna emisunderstanding zo tezibulamu tezibulamu naye bannange lwaki muba mwekyawa bategeera ate netula nga Diamond Platinum agenda ewa Zuki kati munaye tuvudde awo ate nafunayo lutaaya Shakibu musiraamu bannaye naganzi bannaye lutaaya
simanyi lutaaya kyonkola bannaye omukazi yawana lutaaya n'ayagala lutaaya bannange obangeluuta kwogera luuta ebyo byonna byayiseemu waze nono kino abanyabonye ne laavu bambi munnange ekyaddaki yavuddeyo mukazi wattu mukavidiyo akamu nga kalaga ng'akola ng'agamba basajiki mikwano mumanyeko we mukoma mwewumuze mwetegere kimala nga mulekamu baddiya munnange yabagambye abo abasajja babaagala nga balina bakazi baabwe babatigisa babavimbisa buvumbisa oli omukyala yabagambye mumanyeko we mukoma talina gyakutwala alina omukyala mikwano babakozesa bukozesa mwewumuze kwegamba yabawadde kwe balina okubeera baleme kwewanika anti abasajiki bamanyi ovuma abakazi bomumaka ne babawaleva abakazi bomumaka anti nebafeedinga nawo bimanyi babatwala out ne kati mukazi wattu mufumbi ateberezaamu agende ayambale buno obuntu agende out alina omwana ayagala school fees omwana ayagala amata omwana agenda amusaba akagoye akalungi okiraba babiteberezaamu nabigattagatta nagawaye kansigale ewaka munaye ate temulina sigala waka kubanga kati bebivamma bajoga basajiki ne babajoga tambula n'omusajjawo auto kale kibalume tambula naye basaidi chiki tukyali ku point mwewumuze bamikwano mumanye we mukoma mwebaze bali bamikwano mwebereremu okitegeera babakozesako obukozesa ne babalimba tebalina musajja ekituufu asobola kukwagala beki okusinga mukyala we wewaka agenda kutigisa akoletse byakozesa nga tewali gyakutwala already the man is married ate gojja ozunga alina akaweta balina guno omuze babujjako bamuli bagamba swaga okitegeera nti emirimu gwampeza swaga naye baba bafungo beyambisa bamikwano mugume bambi mumanye we tosobola kumusigula n'omugjawo oli owewaka mikwano aba yawamba nga tolina ovanga ku muntu gwozaalira abaana eyakuzaalira abaana abeera wanjawulo oyo omukyala ebeera bondi nene bagatta omuntu akwambaza omuntu akulisa omuntu amanya woosuze omuntu akusibisa akazi gwowa olunaku olumu gwe basutte mu kaloogi nolowooza nti gwasinga nayagala olinye ku mukyala banaye mutusaasire tetuli ku gundi bye yayogedde ye yabyogedde naye naffe twongerezaako tuli banyiivu bakisusa mweddeko bamikwano ndaza kati tutuse ku nkomerero ya programu yaffe naye nga tuba tetunamaliriza programu yaffe tuba tuyina obbaletera obuyimba obukutseyo ekyo ekitundu kyo twateekawo kukibawa tukibawera ddala tubalage akayimba akakutseyo obuyimba obuliko kati right now munange omanya akayimba akaliko omanya akayimba akakikuba buuza gwe omulabi wa MRI TV ali awanzaba okamanyi oba tokamanyi tanakategeera muwe banange omwana shiba kalungi ne King Saha ne batukubamu omya tubude kuwomya nansanana muyo tuli babandana kati naffe tuli bapresentana tukola endegeyana buli fridayna ne presentana waffe ne producerna waffe naye nekiriwo buli bwosanga mubandana nasanana pelekana ekitegeera tugendena kati ebigambo byekyuse naffe bisegoneda feshona ekyo watukoledde kati watuwadde ngombo buli kimu nana olaga wana nganda wangena ngenda kuduukana kibalana oba duulana oba kiduulana kati munange kyebakikola abaana abo simanyi nakumanya abanigeria no balese tebayita abanigeria kayimba flex my life
waliwo ono gundi ono Aista eyakubye my baby banne waliwo ne Rema Pinky bana yafumiza kayimba kacha selector yana baby yajja oyo baby yajja kutumalawo agenda wa mano yajja mazeko yajja uyayimbe ne grenade ayimbe ne grenade abudewo picture ayimbe ne gundi ono she's called the one and only Nina Rose official bana ye gwe namunene koma we wako muchikubesize nene mamikwana naye mamitubebazawo kekumira Mari TV namwe abali eyo mwena bane support Ugandan music muwagira abayimbi baffe muwagira abaana abawano banaye nchate mwerabire ekivulu ky'owenyondo omusanvu tuba tulina ogenda ne tukika ne tulaba omusajja bane muwagire kitata olaba yakabye bambi go and support him bane tubagala nnyo era namwe mumulaga mukwano munnammwe amna endoza tuso kumekora program yaffe ndaba producer ngamba akadde akesiyoko naye munange tewalabira nti ekifaananyi ekirungi awo kyolaba ku screen yo producer Mavini yabikola camera byonna editing waka njogera kindekeki bana atubenera onyo tumaganye producer waffe we love you so much our producer muna bekisibula ku bantu tulabike nga tukomekeleza program yo endegeya nati ebigwa byocha twanjagadderekerawo kuba nawe gwenda alava olabira ddala nga ho abaana basamanya tebalina kulekerawo bagamba nti nalima bagonda aterana nnyo abamikwano mbebaza nnyo kyemukola kyamaanyi okwekumira ku MRI TV buli kaseera abamikwano kyemukola kyamaanyi mukama abawa omukisa naye tate bambi nsaba busabi mwongere okugondera amateeka tusobole okuvunuka covid neyakomyewo ko ne Ebola abamikwano mbasaba mwekuume mubeere bulungi baba munange nkamekera program yo etuuse munange tewalabira ku subscribing at our YouTube channels tubeere ku MRI TV tulina programs nyingi akanyako ebyomuzannyo programs nyingi nnyo tambula n'okumanya everything ojja bisangayo ku MRI TV subscribe to our YouTube channel kirikinga onyiga akade buli kyetuteekayo ogenda bagwasooka okifuna mulo zigedeze jafa cruise official musiba bulungi mweraba